Alonyo kaseera ka kunyolwa kaseera kannaku mostly elife nga tubadde tutwala tamale mirundi nga menta waffe kuba abasinga mu generation yaffe kizibu nnyo ng'oli mulimu guno gwa blogging oba amawulire nga wasooka mu tamale ffenna tubadde tumutwala nga kyakulabirako kaseera kabi nnyo era kyannaku nti afudde mu kaseera bwe kibadde kitasuubirwa kubanga bw'otunuulira tamale mirundi si ye muntu abadde omukulu ennyo emyaka 6 ku bugagga bw'abadde alina ne position gy'abadde alina kiba kyannaku nnyo nti agenze mu kaseera bwe kati naye kituwa kyakuyiga ki nga ffe abali ku mikutu migattabantu. Secondly, ffe ng'abali ku sayidi ya gavumenti kyannaku gye tuli nti buli agenda afa asooka kukkuluma tutunuulire isima tutunuulire tamale mirundi bonna balina ebigambo ebikukkuluma ebitali bye boogera ku gavumenti. Tamale mirundi alina byabadde abanja gavumenti wadde nga ajjanjabiddwa naye bamuwe ebyo era famire bagiwe ebyo byabadde abanja gavumenti byabadde ayogerako. Okitegedde bulungi? So etwalibwe nga nsonga nkulu nnyo, si muntu kulwala ne baleeta buleesi buyambi however much nti kiba kyetaagisa ku ssaawa esembayo ne tutunuulire nnyo tamale mirundi biki byabadde akukkulumira abalabe ba tamale mirundi be baani era ayagala okuyamba tamale mirundi n'okulaga solidarity gyali asooka akole ku ebyo kwezi ezibadde complain za tamale mirundi kuba abalabe babadde aboogera lwatu ne byabanja gavumenti abadde abyogera lwatu. Tusaba gavumenti tamale mirundi emuwe ebyo byabadde agibanja tekoma ku bujjanjabi bwokka ne famire ye gisanyuse n'ebyo musajja bulijjo byakukkulumira. Ntegerekese bulungi ffe kituwa amaanyi naffe abali mu mulimu guno gw'okudefendinga gavumenti ya Mwami Museveni kituwa amaanyi okulaba nti tusigala ku mulimu ng'omusajja asasuddwa. Wango wa kibiina kino ekiri mu buyinza kino kikuyigiriza ki? First of all, bwe ndaba basiniya bange ne bakulu bange nga buli omu agenda simumativu kimpa obwennyamuvu mu mutima nga nze investing amaanyi gange ag'obuto mu gavumenti eno eya Mwami Museveni. Bwe ndaba ndi abasajja abamukoledde ebbanga bonna bagenda bakukkuluma tamale ebbanga lyeyasavinga gavumenti eno lyeyasavinga buli omu teriiyo muntu yenna ayiyeewo mubiri nga tamale mirundi naye kyannaku nti agenza akukkuluma ye agamba lwatu nti bamugoba mu state house ng'embwa naye ku sacrifice nti tamale mirundi yawagira gavumenti eno mu kaseera nga tesobola kuwagirikika. Tamale mirundi yayiwawo omubiri mu kaseera nga buli omu yenna yeekokola NRM. Kyannaku nnyo era tusaba gavumenti emuwe ebyo byabadde abanja nga mulamu sikoma bukomi ku bujjanjabi kuba buganya tebasevinze bulamu naye byabadde abanja abadde abyogera kati n'abalabe babadde aboogera kati ensonga ezo zikolweko. Okay, kati mwenga abali mu kibiina muzaako ki? First of all tujja kusisinkana omukulu era kyetusaba okulaba nti tubeera boosted kuba buli kimu kye tulaba okuva ku isima n'abalala bonna abazze batasasulwa bonna obutambi bwe batulekera bumalamu amaanyi ffe n'abali wansi waffe. Okay. Kale obubaka bw'obusembayo eri famire ya Wamugenzi. So famire ngisaba etuukiriza obulombolombo bwa Mwami Tamale mirundi era babukwatire ddala buli kye yayogera kye kiba kibeera kubanga ffenna twandyagadde Tamale mirundi agende mu ssanyu era abeere mu ssanyu mirembe gy'ali. Kale tweyanza nnyo ssebo.